Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badduba Allah balungi abaliyo mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne hadithi ezogera ku kusiiba omwezi gwa Ramadan. Tuli mu hadithi ezogera ku kiro kya Laylatul Qadri. Hadithi ene jibwa ku Abi Salama agamba sa'altu Aba Sa'id wa kana li sadiqan. Nabuuza Abu Sa'id ate yali mukwano gwange nanyumiza nangamba i'takafna ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ashara al-awsat nti min Ramadan nti twatula itikafu ne nabi sallallahu alayhi wa sallam mu biro ebyo makkati mu mwezi gwa Ramadani nga anonya Laylatul Qadri. Agamba fa kharaja sabihata 20 fa khatabana. Kakati ebiro ebyo makkati biba biggwako ng'ennaku z'omwezi 2 Ramadan. Agamba nti n'afuluma mu itikafu ye nga ku lunaku lwabiri n'atusomera khutuba. Niwe yatusomera khutuba yatugamba nti inni uritu Laylatul Qadri thumma unsituha. Laylatul Qadri Katonda yabadde agindaze naye n'aginneerabiza. Agamba nti au nusituha oba nenjerabizibwa faltamisuha fil ashri al awakhir fil witr. Nyweza kimu nti bwe mba muginoonya temusubwa muginoonye mu biro 10 ebisembayo mu nnaku ez'ensobi. Agamba atubulirayo kati akabonero mubonero okulabirwa Laylatul Qadri ye kwe yagirabira. Agamba nti wa inni raaitu anni asjudu fi ma'in wa tin. Nti mu kirooto kyange naloosebwa ng'ekiro kya Laylatul Qadri navunnamye mu bisooto nga biri waliwo amazzi n'ettaka. Agamba nti nno thumma unsitu fi ma'in wa tin faman kana i'takafa ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falyarji. Kakati ono sahaba atunyumiza agamba nti ekirooto kya nabbi sallallahu alaihi wasallam yaloota ng'avunnamye mu ttaka oba mu bisooto nga kalinga akabonero akalaga nti Laylatul Qadri wegenda okubeerawo. Kakati embeera eyo omwaka ogwo yali tennabaawo ey'enkuba okutonnya ne bavunnama mu bisooto. Kyava bagamba nti omuntu yenna abadde mu itikaafu addeyo amakulu nti Laylatul Qadri teri mu biro 20 ebisooka enoonyezebwa mu biro 10 ebisembayo. Agamba faraja'na wa ma nara fi samai qaz'a. Agamba ne tuddayo mu itikaafu naye nga tetulabawo kabonero konna kalaga nti enkuba egenda kutonnya oba oliawo tube nga tufuna Laylatul Qadri nga nabbi bwe yali agiroose nti yazze mu kiseera kya nkuba nga n'avunnama mu bisooto. Agamba nti faja'at sahabatun famatarat hatta sala saqful masjid. Tuba tuli mu muzikiti ekyo kiro kyali 21 enkuba netonnya paka akasolya k'omuzikiti katakayiike olw'enkuba. Agamba ate yali baali bakaseresa subi. Agamba nti wa uqimat as-swala ne bakima eswala. Agamba nti faraitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wa tin. Nendabira ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ekirooto kye kituukiridde kye yaloose Laylatul Qadri ng'avunnamye mu ttaka mu mazzi n'ebisooto nga kyekyo kyennyini kyaliwo mu kiro ekyabirimu. Agamba hatta raitu athara tini fi wajhi. Paka nendabira ddala akabonero k'ettaka nga kamulabikako oba ebisooto nga bimulabikako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kyenyi kye. Kakati hadithi eno ebeetulaga nti Laylatul Qadri mu mwaka ogwo yaliwo mu kiro kya 21. Katugamba noonya Laylatul Qadri mu biro byonna. Hadithi emu yatugamba ebiro 7 ebisembayo, endala netugamba ebyawitiri byonna. Kati netugambye ekya 21. Kale byonna binoonyezemu Laylatul Qadri. Bw'onaaba byonna obikwasaganyizza kakasa nti tesobola kusuba. Walhamdulillahi rabbil alamin.